bwaba agenda okubeera chairperson wa Electoral Commission tumulondere public abere wa public abere wa adult suffrage tusoko kuba akalulu akasooka mu mwaka guno ogukulembera guli ne tulonda omuntu alibeera chairman ne besimbawo nkaaga ne tulondako Yes, mawulire agakagwawo era nga getulina essaawa zino ekigudde mu gavumenti ya Mwami Museveni kifumba mutuku. Amawulire okuva munda mu ggwanga erya Amerika gongedde okukangakanga n'okutiisa abasajja bali munda mu gavumenti ey'eggwanga Uganda nga omusajja amanyikiddwa nga ambassador w'eggwanga erya Amerika William W. Pope ampuliriza ono bamaze dde okumuteeka ku nnyonyi okumutikka okudda munda mu ggwanga erya Amerika. Kaakati no bino byonna tugenda kubeera nga tubiraba butereevu nnyo nga tubinyonyoka. Jjukira nti omusajja ono yaweebwako kko ne ku nsalesale omusajja amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba ono n'amuwa essaawa zaali 48 okuvaayo okwetondera General Yoweri Kaguta Museveni omusajja ono ky'ataakola. Kaakati nga wenjogerera okedde olunaku olwaliro abasajja bamaze dde okumuteeka ku nnyonyi era nga wenjogerera ali munda mu ggwanga erya Amerika nga twolekedde akallo aka 226. General Kaguta Museveni ebigambo byongedde okubeera nga bitiisa era essaawa yonna bwe wabaawo amawulire agatiisa saagala weewuunye saagala weebuuze ebigambo ogenda kubeera nga obifuna butereevu nnyo obeere nga obitegeera. Kyokka nga ye full figure ono jjukira nti liwa National Unity Platform n'agivaamu ng'amaze okulya akasente era mubadde mumulaba ng'atambula nnyo ku laale eza NRM wabula nga kati wenjogerera essaawa zino ono laale za Mwami Museveni takyazigendako nnyo. Kaakati ono ampuliriza agonze avuddeyo n'akkiriza nti Bobi Wine yessaawa aweebwa obwa pulezidenti bw'eggwanga Uganda okusinziira ku bigenda mu maaso twabagamba ebigambo bajja kubeera nga babiraba era nga babitegeera bulungi nnyo. Kaakati amawulire agava emmengo gano gongedde okubeera nga mukwano wange ampuliriza abasajja bongedde okubeera nga balega akadingidi bazeemu okulayira ne bagamba nti bali mabega wa Mwami Kyagulanyi Ssentamu nti General Kaguta Museveni amaze emyaka n'ebisiibo munda mu ggwanga Uganda nga ye pulezidenti ono takyalina matu takyawuliriza bannansi. Kaakati nno mmengo ampuliriza ng'eyita mu mukungu ekakasizza n'egamba nti ku bwa pulezidenti bw'eggwanga Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina okubeera omutuufu gwe tulina okubeera nga ffenna tutunulira n'okubeera nga tusuulira akalulu. Kaakati nno bino nga bigenda mu maaso akalulu ka 226 kongedde okuleeta essula empya kubanga bwino afubutuseyo alaga nti akalulu kano kagenda okufaananira ddala n'akalulu ak'omwaka gwa 1998 era okusinziira ku bwino alaga nti akalulu kano amagye goolekedde okubeera nga gakawamba okusinziira ku bigenda mu maaso n'okubeera nga byogerwa. Twawulira poliisi ng'evayo ng'egamba mala okulonda odde waka otule ne tuwulira akulira amagye nga nayogera ekigambo kye kimu mbu mala okulonda odde waka weebake. Kyokka n'akulira akakiiko k'ebyokulonda naye yavayo n'ategeeza nkyandibadde ekyamakulu okudde waka mbu n'otuula ne weebaka n'olindirira binaava mu kulonda mbu nga balangiridde. Kaakati nno okusinza ku mawulire ag'omunda ate nga mawulire geesigika nga galu credible omusajja agavuddeyo nago n'agamba nti ampuliriza amagye goolekedde okubeera nga gawamba akakiiko k'ebyokulonda era gano goolekedde okuteekinga over mwe mulinde omwaka ogujja 2026 nga January ennaku z'omwezi 15. Kaakati ne waliwo okulya n'okkomba essowaani obunkenke bweyongedde. Kyokka nga bino byonna bigenda mu maaso waliwo famire munda mu ggwanga erya Uganda famire oba amaka 10 kati amaka gano gavuddeyo n'ekiwandiiko wuliriza bano bonna nga balaga nti abantu baabwe babuzibwawo dda. Abantu be boogerako bannamagye bali munda mu UPDF. Kati okusinziira ku bigenda mu maaso waliwo amawulire agafulumye nga galaga mbu waliwo amagye ga UPDF agafulumizibwa munda mu ggwanga Uganda mbu ne gatwalibwa okubeera nga gakuba ekicuba wabula mbu nga UN tebimanyiiko mbu nga African Union tebimanyiiko nga n'eggwanga eri Amerika tebimanyiiko. Okusinziira ku musajja ono agamba nti waliwo amawulire amagye ag'eggwanga Uganda naddala abasajja mbu abalina amannya mbu agawano munda mu ggwanga Uganda nga tegeekuusaako kubeera nga gafaananako ag'eri emmanga. Kaakati abantu bano mbu bakwatibwa ne batwalibwa mu bicuba ebweru w'eggwanga Uganda. Kaakati nno bwe bafiira eyo tewali muntu n'omu amanya. Kati mbu famire 10 ze zaakatuukirira omusajja ono nga zimulaga nti abantu baazo babuzibwawo emyaka n'ebisibo tebakyawulirizibwa. Kaakati nno nze AK Master ampuliriza gano n'amalala mangi ogenda kubeera ng'ogawulira olunaku olwaliro
getwolekedde era nga kikwatako butereevu nnyo okubeera ng'omanya ebigenda munda mu ggwanga Uganda kubanga eno ensi yo nange yange kaakati bw'omanya ebigenda maaso kiba kikolera bulungi nnyo. nja kusaba n'obuwombeefu vidiyo eno osooka ogimpere ekigalo oba kye tuyita like kaakati tusumulule omulundi gumu nkutotolere omusajja amanyikiddwa nga William W. Pope ono nga ye ambasada ow'eggwanga erya Amerika munda mu ggwanga erya Uganda omusajja alinya edda ali mu ggwanga lya Amerika. Butereevu kaakati nno kantandikire mu mboozi eno yabadde yaggulo giwulirize nnyo ekwatako. Kale munzikirize vidiyo eno olunaku lwayo tugitandike bwe tuti ne vidiyo eno eriwala eri mu kutambula nga bw'ogiraba teri mu ddoboozi ndiggyeemu okusobola okubaako akyempisaawo mu kaseera kano. Akawunti yange eno yazzeeyo mu shadow ban tekyatambuza vidiyo okuva ku lunaku olw'eggulu twabadde Entebbe ababadde nange ku live mwalabye twabadde ku live ne bagitwala okuva olwo vidiyo zonna zenteeka kutezikyatambula so olina omulimu omunene okwokugitambuza gisharinge giweeko banno bosobola okuba ng'ogiwa. Mwami Museveni nga bw'olaba vidiyo eri mu kutambula still eri mu kutambula awo ye pulezidenti w'eggwanga lino ndowooza emyaka gy'alimu gy'abantu abakuze mu myaka. Omuntu akuze mu myaka aba n'ebintu bibiri ndowooza aba byalina okuba nabyo. 1 aba n'okusaasira mu mutima. 2 abeera n'okulumirirwa. Okusaasira n'okulumirirwa oba n'okulowooza ennyo. Munnaffe ono ye sikyaliko kakati ebifaananyi bino byali mu kulaba ebifaananyi bino byoli mu kulaba olunaku lwaleero First Lady oba omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asinkanyeeko abakyala abo abaaviirwako abantu baabwe abali mu makomera abattibwa abaabuzibwawo nga tebamanyiddwako mayitire so asobodde okuba nga abagabula oba nga abadduukirira mu bintu ebyenjawulo. Naye ensonga enkozesa vidiyo eno Mwami Museveni bw'otunuulira ebifaananyi bino gwe muli ddala kyekikujjira mu bwongo gwe nga pulezidenti w'eggwanga lino gwaliko kyekikujjira mu bwongo obwo ng'olaba amaziga g'abakyala ag'abaana nga bagenda mu maaso n'okukaaba. Right, nkakasa ng'okimanyi bulungi nti abantu bano tebalina misango, si bazzi ba misango, si bamenyi b'amateeka. Nino sigala ng'okyabatutte nga bw'obatwala. Batata b'abaana bano bali mu makomera, babba b'abakyala bano bali mu makomera awatali musango. Ebyaddala amazima galwawo okujja naye ate gamala ne gajja. Abantu bano bamiddwa obwenkanya, abaana abakyala n'abo abasibe bennyini, ne tusuubira era tukusuubiza obwenkanya bulijja mu maaso g'abantu bano. Sirowooza nti waliwo jjajja alina abazzukulu ng'ayagala kubalaba mu mbeera eno abantu bano gye balimu. Bano si be bantu abali badde baagala okugenda okuweebwa. Nkimanyi mu bana abantu bano bonna abali wano mulimu abamu ku abo abali beesobola ng'omwana we ku nnaku ng'olw'enkyo lwa Christmas ng'asobola okumufunira kyalya. Mu bantu bano mukasa mulimu family, mulimu abantu abali basobola nga taata asobola okulabirira mukyala we, asobola omusibisa akaviiri musonyiwemu katono ng'asobola omusibisa akaviiri ng'asobola omugulira n'akagoye akalungi. Abantu bano sibe balimu wabula balina kubaawo okudduukirirwa. Tetugambe nti okudduukirira kibi kye bakoze nedda, naye si kyekyo musonyiwemu omanyi enfuufu tulina nyingi mu mitima gyaffe, so ddoboozi tuuka ne lifa. Abantu bano sikakasa nti kino kimala okuba nti bawereddwa ettooke, bawereddwa enkoko oba akasawo k'omuceere. Si kyekisinga okuwagala, baagala okulaba bazadde baabwe, baagala okulaba abaami baabwe nga bali nabo ku lunaku ng'olw'enkya. Simanyi gwe bw'otunula ebintu nga bino gwe kikyofuna nga Mwami Museveni. Ebyaddala mwekube mu mitima ebikolobera ebikolebwa ku bannayuganda mu birowoozeeko nga mwagala obuyinza nate 2026 mwandibadde mulaba amaziga g'abantu bano ate nga nammwe mukimanyi tewali musango gwonna gwe bazza. Abazza emisango kitufu nga bagiza mu basibe bakole ebibonerezo ku lw'emisango gyabwe. Naye bano abantu abalangibwa ebyobufuzi ddala wakwata omwana w'omuntu 2019 2020 emyaka 5 agimaze mu kkomera awatali musango. Ebyaddala kintu kinene nnyo. Mwami Museveni jjajja kintu kinene nnyo, teeberezaamu. Bwe kakasa bw'okeera nga tolidde
oba nokerako nokirowoozako nti tolidde nkakasa nti osobola okufunamu ekyenjawulo laba enjala ekuluma ng'olina essuubi ly'okulya nino owulira ng'embeera etabuse lowooza ku bana abaana nga oba ku bakyala bano nga n'ekyokulya kibula so bannayuganda ansi eri emu kukyusa buyinza ebbanga wasigadde ennaku 22 olwaleero wenjogerera wano esigadde ennaku 22 okuba nga mukyusa obuyinza munda mu ggwanga lya Uganda. Kakati nno bino byonna bigenda mu maaso nja kukwanirizaako ku mukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda era nja kukusaba onzikirize nkugambe nti wasibye otya nno osuza otya nno okusinziira ku nsi gy'oli oba eggwanga ly'olimu. Kaakati nno mwenna abataddeko mwebale nnyo mwebalire ddala agange nze AK Master ampuliriza emabega w'omuzindalo okusosotolera emboozi mu bujjuvu. Kaakati olwo twolekeremu byonna oberenga obitegeera. Wenjogerera bino ampuliriza ng'omukulu amanyiddwa nga William W. Pope ono nga ye ambassador ow'eggwanga erya America munda mu ggwanga Uganda nga wenjogerera ono president w'eggwanga erya America amayiddwa nga Donald Trump ono yamuyise dda n'amutwala nga mu gisimu fungize okumujja munda mu ggwanga Uganda. Jukira gye buvuddeko nakukolera emboozi n'enkulaga ekiwandiiko ng'eggwanga erya America lyali lyamala dda okubeera nga liwa deadline bannansi baalyo ababawangalya munda mu ggwanga Uganda era ne libawa ebyokubeera nga batambulirako naddala nga twolekedde akalulu aka 2026 January ng'ennaku z'omwezi 15 America egamba nti bateebereza nga twolekedde akalulu wandibaawo olutalo kafungula nkete obanga tuvudde mu kalulu wandibaawo okubagana munda mu ggwanga Uganda. Kakati America ng'esinziira ku intelligence yayo gye yakozesa okubeera nga ezuula n'okulengera bino kakati yabeera nga etegeeza bannansi bonna abaggwanga erya America abawangalye munda mu ggwanga Uganda abajja okulambula abakoleramu bepo n'abo abaasalawo okubeera nga babeerera ddala eno ne bagamba ebyokukola nga bwe nabannyonnyola obutatambula ogula emmere ewaka ogula eddagala n'okubeera nga bano babawa engeri y'okusigala ku internet nfe nga tujjiddwako. Kaakati nno ambasada w'eggwanga erya America bw'atyo president mukama we eyamuwa omulimu munda mu ggwanga Uganda yamaze dda okubeera nga amukoowoola era bw'atyo ono yamaze dda okulinnya ennyonyi n'ayolekera eggwanga erya America. Kaakati nga tetumanyi oba ono yagobye mugobe oba ono yamuwummuzzaamu okubeera nga ava ono olw'okuba nga twolekedde akalulu oba ono yagenzerwa okuba nnaku nkulu bwe zinaggwanga anaakomawo oba ono bagenda kumukyusa baleete omulala byonna tewali amanyi wabula okusinza ku luvuuvuumo olutambula lugamba mbu omusajja mbu baamugobye wabula tosobola kubeera nga okkiriza nti baamugobye nga tewaliwo kiwandiiko kitongole kiraga nti omusajja yagobeddwa wabula ng'ekiwandiiko ekiriwo kyokka kiraga nti ono yayitiddwa n'adda munda mu ggwanga erya America ahead of Uganda's election 2026 zetwolekedde January ng'ennaku z'omwezi 15 wabula bino byonna nga bigenda mu maaso. Omukyalo ono gwalaba ku screen amanyikiddwa nga Fulufiga Nakanguubi kaakati ono yali awangalira munda mu kibiina ekya People Power ebiseera ebyo era ng'ono yali mpagiruwaga owa National Unity Platform oba owa Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amuwagira nnyo nesse kuwagira yenna era ne ku mubiri gwe ono alina kottatu eya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso ono yavaayo bwe yamala okufuna akasente okuva mu gavumenti y'eggwanga Uganda kaakati ono yasalawo n'afuuka kyewaggula era ono yatandika okuvuma enkyukakyuka paka ne wenjogerera wabula ono gye buvuddeko yafuumula ku mukutu ogumu ogwa Soloti TV kaakati n'abeera nga yawummuzibwa n'abeera nga takyalina mulimu kaakati yaddayo okubeera nga akuba misota wabula nga wenjogerera ono tuze tumulaba ku kampeyini ez'enjawulo eza Mwami Museveni ku rali zabaddeko ng'ayimba era ng'asakira obululu Mwami Museveni n'okumugulira obuwagizi wabula ono yavuddeyo gye buvuddeko n'ategeeza mbu ate obuyinza bwetaaga Mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert Mitembo Nguobi Obini Fulufiga agamba nti okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu byazze ng'ayitamu mbu Mwami Kyagulanyi n'abeewaabwe bennyini basooka ne bamugaana nga bamuvuma ebigambo bingi nnyo nga balowooza talisobola kakati nga wenjogerera essaawa zino mu famire yeewaabwe buli omu ataamuvunnamira oba bakulu be oba bato be naye ng'ono basookanga kumuyisanga ekyokuttale nga bamuyisanga ekitagasa era nga tebamwagalira ddala nga n'okumuboola bamuboola era ono bagezaako n'okwagala okubeera nga bamusikiza omugenzi taata waabwe omukulu Ssentamu senior mbwe famire n'egaana ng'egamba oyo omwana tetuyinza kukkiriza kaakati essaawa zino ate be bamwegayirira bajje bakole olumbe ataafuuka omusika nga naye agamba mwaŋŋaana dda nange sikyayagala. Kati bino byonna nga bigenda maaso Fulufiga agamba nti Kyagulanyi ayolekedde okufuuka pulezidenti w'eggwanga Uganda addako era ono agamba tayinza kubeera nga yeewuunya okusinziira ku Mwami Kyagulanyi by'ayiseemu mbu ne baganda be abamu
waliwo abaali baaboolebwa era ono agamba kibeere kyakulabirako eri abo abali munda mu NRM abalowooza nti tekisoboka. Kino kyasobose dda okusinziira ku Mwami Kyagulanyi w'atuuse ne bw'afaanana kaakati ye mukulembeze ayolekedde okufuuka pulezidenti ow'eggwanga Uganda addako okusinziira ku bigenda maaso munda mu ggwanga Uganda nga n'akalulu ketwolekedde aka 2026 omwaka ogujja January 2018. Akwasagala kwogera ku Kyagulanyi mujja kuwakana wa mu nvumire wano. Ffe twabeeranga mu famire. Ne famire yamugaanako basikira oyo muyaga sikirani ffe twetaaga era biki. Era bamuzayi Ssentamu ngo tebamubala. Be baabalanga. Tebasobodde gatta value. Addison ku famire. Era tekirivaawo nti Ssentamu famire Kyagulanyi yesimba ku bwa pulezidenti oba yagenda mu parliament eyo likodi yagiwa famire. Ne mumanyi bwe baayogeranga ewaabwe. Mulekeraawo okwenyinyala abaana bammwe. Mulekeraawo awo Kyagulanyi bakudda bwe beekuzizza. Kyagulanyi Julius Kyagulanyi baddako John Baba City Pasita Namuleme beekuzizza kamochango Bobby akola buli mulimu. Taina mulimu gwa asiza chapati asaza enviri akubye alonze ku bucupa ako yuyo ayagala bwa president kati wabule family egambe eti muganda wa foyo mulaba muganda wa foyo twabatange tata yamukuza bulungi era muganda wa foyo njagala Bobby yazanyako ku muzanyo yakolako ku life eyo naye teyagimalayo. Njagala mumubuze ku life yo muntu wachatanga Bobby amubuze ku life yo akubulire kwa mama we motoka yamutomererawo kamocha era nga mukazi watwalwa na kukuba na baana benga balina mama sagala boogerako manyi mikwano gyange naye sagala boogerako nje. Anyway mulekeraawo okwevuma abaana yakera n'abeera pulezidenti w'eggwanga lino yaliko mu parliament era tekirivaawo mu family enamba be baawananga baliwa. Kati tomanya mwana gwosuula tomanya lubuto lwojjamu abazinoonya bo amanyi kati kambabulire. Kakati nno ng'omaze okulira emboozi eyo ey'omukyala Fulufiga Nakanguubi nkugambye nti ekiri munda mu gavumenti ya Mwami Museveni kakati kifumba mutuku. Obunkenke bweyongedde dda nga twamala dda okulaba abataka Mwami Kyagulanyi bwe yamala okutongoza oba oliawo kampeyini ez'akalulu kano ze twolekera twalaba abataka abaakulemberwamu n'abaaliko bakatikiro ba Buganda nga boolekedde Magere ewa Robert Kyagulanyi Ssentamu President His Excellency Bobby Wine era ng'ono baamukyalira ne bamwagaliza obuwanguzi era nga mu kumwagaliza obuwanguzi kwaliko ne jjajja akulira ab'ekika ky'Embogo mujjajja Kayiira Kagajuule kaakati ono y'omu ku baagenda Magere okubeera nga basabirira entanda Mwami Kyagulanyi Ssentamu n'okumwagaliza obuwanguzi mu lutabaalo lwe yali alokedde olwa 2026 akalulu ke tulimu essaawa zino. Kaakati nno bino ng'obitadde ku mabbali nga bw'olaba feesi z'abantu bano ampuliriza be bali mu buyinza munda mu ggwanga Uganda era nga ali muntu w'Omwami Museveni ye yabakulembera ye yabatembeeta bw'atyo n'asikiriza bajjajjaffe ne babeera nga bamuwulira ono ne bamuyambako okubeera ng'ayingira mu nsiko. Jjukira nti ono okuyingira ensiko yamala kulaba nga abasajja bamumya akalulu ka 1980 kaakati ono n'anyiiga ng'alaba akalumbu kaali kabbibwa kyannaku nnyo nti ate mu be babba ono teyaliiko wabula babba DP kakati babba DP aba UPC ate ye wa UPM n'anyiiga nnyo n'ayingira mu nsiko era ogenda okakana ng'akoze olutalo abantu abakunuukiriza mu kakadde be baafa oba oliawo nga n'abamu tebaliyirirwanga ne gye buliko essaawa zino. Kakati nno we twogerera bino bano obuva lwe baatuuka mu buyinza kakati baamala dda era nga buli kimu kye baagala kye bakola ng'okusinza ku bigenda maaso kigambwa mbu bano n'amatu baagaziba dda wabula nga baakajja bingi bye baasuubiza okutuukiriza eri bannayuganda n'eggwanga Uganda naye nga bwe twogerera bano baaziba dda amatu bakola ebyo bye bawulira bye baagala bakola ebyo bye bawulira ebibanyumira bakola ebyo bye bawulira ebibasanyusa. Kakati gwe munnansi kwe kusalawo n'osigala ng'ofuuse emmomboze mu nsi yo bangi tubalabye abagobeddwa ku bibanja byabwe abagobeddwa ku ttaka abagobeddwa mu mayumba gaabwe nga ne wenjogerera kakati bano baafuuka bapangisa abaali balandiroodi abaali bawedde emirimu wabula nga wenjogerera okusinza ku mawulire agaliwo amawulire agava e Mengo gongera okukikkaatiriza nga Robert Kyagulanyi Ssentamu
entamu yakava Emmengo okusinkana Katikkiro Charles Peter Mayiga ne babaako bye bayogera era bw'atyo Katikkiro n'amwagaliza obuwanguzi mu lutabaalo luno lwe yali alolekedde olw'akalulu ka 2026 ng'ennaku z'omwezi 15 January omwaka gwe twolekedde. Kaakati ebyo bitadde ku mabbali ate waliwo Ssenkulu omulala avuddeyo munda mu Bulange Emmengo ono ayongera okukikkatiriza n'okukirumiza nti okusinzira ku bigenda maaso Mwami Museveni yavadda ku mulamu era baasi gy'avuga yavadda ku maini kakati baasi epaaluukireyo mu bikande eri mu bisaalu kyetulindidde kubaddunumula nnimi ya kigu. Kati omusajja ono ng'agamba nti Mwami Museveni bingi bye yasuubiza eri bannayuganda ebimulemye okutuukiriza, bingi bye yasuubiza ne gavumenti eri Uganda ebyamulema okutuukiriza, bingi bye yasuubiza eri Mmengo ng'amazima ga Katonda mu ggulu ono byamulema okubeera ng'akolako yadde n'ekimu kyokka nga bingi ebirabwako oba oliawo ebitasuubirwa okubeera nga bikolebwa naye ng'ate musajja ono okusinziira ku bukulembeze bwe bye bukola kakati ng'okutulugunya bannansi ng'okubasiba oba oliawo naddala mu bintu ebyo bitaliimu makulu ng'okuba mabbeiro abantu abandibadde beeyimirirwa ne bawoza nga bava waabwe ng'okubeera nga abantu bangi baavuwaziddwa ng'okubeera nga abaana tebakyasobola kubeera nga bagenda mu masomero olw'okubeera nga bazadde baabwe baayavuwalizibwa ddala okubeera nga ebyamasomero oba ebyenjigiriza omusajja ono yabitemerako ettaka kakati nga n'ebyenzijanjabo oba ebyamalwaliro tebikyagenda maaso nga bwe byali mu myaka giri egy'abakulembeze bali abaavaako ate be baayitanga basibira mu bbwa. Kati okusinziira ku bino byonna ebigenda maaso munda mu gavumenti ye kati omusajja agamba nti bano baazibadda amatu kakati tebakyawulira muntu n'omu yadde munnansi. Maama Sweetland nkusaasirako nnyo ne taata omundabire embeera ejja kutereera Mukama Katonda yasinga okubeera nga amanya era nkakasa nti wetunaaviira mu mwaka guno okuyingira omwaka omupya mujja kuba mumaze okuba ku mpembawemba nga mumaze okufunamu agalya empuuta muganda nkakeeto nkimanyi nti ekimbe kikubala embirizi kiyegu akufuukidde kye baawalula era naawe mmanyi essaawa yonna ojja kubeera nga oterera oddemu olye butaala kubanga Mukama Katonda teerabira bantu be. Bino byonna nga bigenda mu maaso Mwami Museveni njagala nsooke kutwala butereevu mu mboozi eno efubutuse Emmengo eno ng'eyongedde okukakasa n'okuggumiriza nti omuntu gwe tulina okubeera nga tussaamu essuubi essira n'okulonda ffenna Bannayuganda ye Mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert amanyi omuntu wa wansi. Ate nkulimbire ki memory card wajinyekera ddala technology wali twava mu tape zino ezaffe nnene kati ebigambo ebyo byonna nyinza okubiteeka ku screen zinga byakabwasi biti tugenda speed tutye Rwanda boogera kino boogera kiri mu ssaawa emu guba guwedde. Omusajja ono muwandiisi wa bitabo, omusajja ono musomi wa bitabo, muzannyi wa mizannyo ajje wandiikira atuula n'akola byayagala mu biseera bye era abyewa. Abamu baluyita lugezigezi naye alina okuba n'olugezigezi okutuukiriza byayagala okukola. So bw'ataabeere na lugezigezi tajja kukola byayagala. Gw'omulabi waffe ono ye Alex Mukulu Kabwejumbira. Lwaki wakwata bakulembeze n'obasangulako amatu? Bebeesangulako sinzi. Nedda ssebe era omukulembeze yakuyita n'akubuuza. Naye nga bo bebeesangulako amatu kubanga tebaawulirizanga bano. Alali omusajja kati nze mbasangulako amatu nze basangula si kye baali nti tebaawuliriza ki bantu kubanga tebaawulirizanga. Kati olwaleero era tulina problemu eyo olidde abantu ani gwe bawuliriza ani gwe bawulira twawulemu ebintu bibiri. Kakati bano tuwulira bawulire kola kiri naawe n'okikola nga COVID tugaddewo teri kuddamu webale nnyo kugamba naawe okikola bukozi naye nga bano abasajja bo tebaawulirako naki n'ekintu ono aliko kakati naye yatugambako nti omuntu bw'omala emyaka 10 mu bufuzi olidde otandika obutakola ki obutawuliriza bantu byokola tobitegeera bulungi. Kyogamba yagwekubadda omuki omupiira ate omupiira gwe yekuba Q ogwo teyekuba na mupiira yekuba jjinja ddene nnyo kimukeera ogambye omuntu bw'ofuga n'otuuka emyaka 7 tobaamu magezi tosobola kumanya kakati otuuse mu 8 ate okugamba asiimuuse kyogamba akoze ki asiimuuse omanyi waliwo kye tuyita ebiro
times of ebiro bino okimanyi ekigambo ebiro byaggwaawo Katonda atuwa vision mu biro ng'akigenderera naye bwe biggwaawo vision eyo eba tekyakola ki tekyaliwo kati gwe bw'osigalawo bwokalubiriza bano abalala awuliti kubanga Katonda yalina okuwa vision abantu ki abalala so ebiro bye byaggwaawo so kakati yalina okusalawo n'agamba nti aba nayogera emyaka 10 kati nze uno ndi mukina ebigambo bye nayogera 2-3 nti waliwo vision mission ne ambition kati gwe bw'omutunuulira ali kubiriwa kukiriwa kwebyo ebisatu ali ku ambition maybe webalinya vision yagina neggwako n'akwata mission ne bamutuma likola kino genda olwanira Sudan genda olwanira Ethiopia mission kola kino kola oluguudo World Bank kola kino yingira agowa mission bakutumya botumi wabawo akulagira then ekyo n'akiyitako nakyo n'ayingira ki ambition ate awo n'ayogerera nti kiki twagala kukola ki ekigambo ekyabadde kitali kituufu kwogera ku ssaawa eyo nti twagala ku protectinga ki maintaininga right now waliwo protecting our gains protecting our gains byetufunye tubikuume ye kisanja kyetugendamu bakuume ebintu ebyo abantu abangi basinga balowooza nti bakuume of course abantu kati engambo zibayisa nti bagenda kuuma bintu byabwe ebiri person enguudo security mayumba gaffe bisolo kakati fe tulina kumanya bumanya nti mu 2026 tulonda omuntu ali ambitious alina ambition tulonda alina mission oba tulonda alina vision kakati gwenda mbuulira wandironzaane mu 2026 kwaba abasa alina mission because I'm looking at mission oba vision alina vision yes ati vision eva wa Katonda mission eyinza okuva mu bantu ambition gwe njagala nnyama kati ate oba mu makanga oli musajja ate wali wakudda baliita buleesi so nze ndowooza nti 2026 tunoonyereze ku bantu bano tulabe betwagala okulonda bali ku stage ki ya ambition ya mission oba mission bana abasoma ennyo nga bw'obadde ogamba abo bo babawa nnyo missions gende ggulu oli dokita tokuwadde embala abasirikale gende mission kakati ne mission kintu kikolebwa kya namusaala naye vision tebayiyo oba olina kuyamba balala vision tebayiyo Musa Katonda bwamuwa vision yali yakuyamba bantu bwe kuva mu Isirayiri mu buddu kudde ye ne mu promised land teyatuuka naye ng'ate yabajja yes abakuba leero yandiyagaddeyo n'afuga n'emyaka emirala 6 anti sinze bandi muyayanidde nnyo nti sinze nabajja eri sinze nabajja mufugira mu bbwa mu buddu mu 86 lwaki munzijawo otyo Katonda ye yamwegambira nti kakati tojja kuyingira ggulu kati olowooza ne Museveni mutuufu ogamba nti nze nabajja mu buddu era mutuufu naye tetwali mu buddu twali mu Fugabbi owulidde kati lwe tuli mu buddu
lwaki oseka ebigambo byo engeri bw'osengeka ebigambo byo nagambye abantu nga tutandika tuteekwa okuteekayo amatu wadde wagajjako gwe mu bifaananyi byo naye tuteekwa okuteekayo amatu kati tuli mu buddu oba mu ffugabbi tuli mu buddu effugabbi lyagenda n'amiini effugabbi lyagenda kubanga effugabbi liba by decree omuntu omu akola atya akola decree nga bw'asaze n'alagira nti abayindi mugende myezi kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso mukwano gwange atugoberera saagala weerabire nti akufumbira ey'omutwe bw'oti omufumbira ebigere ne mwenkanyankanya evvumbe bino byonna nga bigenda mu maaso nga twolekedde akallo n'okubeera nga tuweereza ensi yaffe kaakati no waliwo emikutu gyaffe egimu egitandise okubeera nga giggyibwako abasajja batayagaliza nkyukakyuka munda mu ggwanga Uganda omukutu ogumanyiddwa nga ffe Uganda bugwajjiddwako ku mpewo kaakati nno nga twafunye omukutu omupya era ogumanyiddwa nga ffe Uganda wanu guli kugambye gubadde ffe Uganda abasajja baaguggyeko abasajja baaguwaabidde abasajja omukutu baagulipoodinga era ogenda okakana nga wenjogerera bwe guti omukutu gwaffe gwamaze dde okubeera nga gusimulwa ku mpewo wabula twamaze dde okubeera nga tufuna option endala ey'omukutu omulala era mu linnya lye limu ffe Uganda wanu kaakati oyongerako bwongezi kigambo wanu 0NE okitegedde wanu nga bw'olaba nti wanu oba 0NE yes fe FE Uganda wanu kaakati gwe mukutu omupya genda ogunoonyeko ffe Uganda wanu era ng'ekigambo bulabo kifaanana eyo ye ffe Uganda wanu omukutu gw'ogenda okusaakingako kaakati amawulire go nga bw'obadde ogafuna eri ku ffe Uganda wanu bw'ogenda ogafuna ku mukutu guno ogwa ffe Uganda wanu olunaku olwaleero mpaka n'ennaku endala zonna eziriddako so ffe Uganda abasajja omukutu baagututte ffe Uganda wanu kaakati gwe guliko kaakati nno ebyo byonna nga bikyagenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda nakutegeezezza nga tutandika nti ompya nja kusaba osooka subscribinge guno gwe mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka ogwa EKTV Media Uganda nga nze EK Master abeere emabega w'omuzindalo okubeera nga nkutuusako emboozi zino oba ebigambo bino ebyetaagisa okubeera nga omanya gwe munnayuganda wenna ayagala ensi yo kaakati nno nga bwe nakutegeezezza nga tutandika nti akalulu akatwala mwami Museveni mu nsiko kaali ka 1980 era nga wano UPC bwetyo okusinziira ku baaliwo bagamba nti yabba akalulu nekunakuna nedda ne mukati yeewogoma era okusinza ku mawulire galaga nti DP yali ewangudde obukulembeze bw'eggwanga Uganda wabula bano abasajja baagiremesa bwe batyo ne bakwata mu kalulu era ogenda okakana nga UPC eyali ekululwa omusajja amaddwa nga Milton Obote Opeto bwetyo nebeera nga yeetisse obuwanguzi bw'eggwanga Uganda era bw'atyo Obote n'afuuka pulezidenti ampuliza munda mu ggwanga Uganda omulundi ogwokubiri ogwali ogwetongodde era bangi baamukazaako erya Obote 2 Kiviiri kaakati nno bino nga bigenda mu maaso bw'atyo mwami Museveni omu ku baali basazeewo okubeera nga balaga interest oba obwagazi okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda era ng'ono yali wansi wa UPM ekibiina ekyakwebera ekibiina ekyasiba ekkira ekibiina ekyali kinamba lujega ebiseera ebyo ekya mwami Museveni kaakati nno ono nga bamaze okubeera nga babba DP aba UPC bw'atyo yafuna akasajja ku mutima nanga kakutte n'ejjambiya n'akwatibwa obusungu n'ayingira ensiko era ono yatandika okubeera nga ayekereggwa gavumenti y'eggwanga Uganda era ogenda okakkana nga akalulu kano ampuliriza abasajja ke babba obubbi kabalakidde era nga bw'atyo mwami Museveni mwaka 1996 yafundikira avudde mu nsiko mu 1996 ng'amaze okwetika obuwanguzi obw'eggwanga Uganda okufuuka pulezidenti bingi bye yasuubiza okukolera bannansi wabula nga bye yasuubiza ebintu 100 ku 100 kaakati bye yakakolako bikunuukiriza okuwera 20 mu myaka 40 yakakolako 20% okusinza ku basajja abalankinga baga nti mwami Museveni ebintu byakoze mu myaka 40 ebintu yakakolako 20% ku buli 100 akozeko 20 nga kitegeeza nti ono bwe kiba kirasi ono ebeera feri yewedde emirimu abeera afunye FF abeera agudde flat kaakati nno okusinziira ku biriwo biraga nti akalulu katwolekedde aka 2026 kandifaananirako ddala n'akalulu ako akaaliwo 1980 okusinza ku byona alaga nti amagye gaatuuka okubeera nga gayingira mu kalulu ako era ogenda okakana nga abantu bayingidde ensiko era ogenda okakana nga obuyeekera buzzeemu ebyava mu kalulu ako byaviirako bannayuganda wakati w'emitwalo 50 n'akakadde okubeera nga basanjagibwa nga battibwa era nga bano baafa mwami Museveni ng'ali mu nsiko eyo eruweero era entuumu n'entuumu bw'ogenda eruweero obuwanga n'obuwanga nga ne wenjogerera
Mandela bwaziikibwa mu Kirindi kakati buli Luweero ampuliriza nga baayiwa omusaayi ku lw'eggwanga Uganda kakati n'okusiza ku biriwo essaawa zino ng'akulira amagye yamaze dda okulangirira teri muntu kulonda kusigala ku polling station kakati nga ne bajje n'abalala amagye bagamba teri kulonda kusigala ku polling station nga n'amagye gennyini omwogezi waabwe teri kulonda kusigala ku polling station kakati ate nga n'akulira akakiiko k'ebyokulonda ampuliriza yavaayo n'ategeeza nti abantu balonde bamalirize okulonda badde ewaka ewaabwe kakati ng'ate waliwo abagamba nti ekyo kyekafuuwe tetuyinza kukwata buwanguzi bwaffe kuba nga tubamanyi nti mubba akalulu nga ne Museveni yategeeza nti bamubba akalulu tujja kusigalawo ekiba kibe kakati notwolekedde ekitta abantu era okusinziira ku bwino wulira omusajja bw'agambye naye ate gulimu ebyafaayo bingi akalulu kano akalulu ke tutambulamu kano tewali kalulu konna mu Uganda kalala kakafaanana ng'oggyeko akalulu ka kinaana tewali konna bwe twali tukubye kakafaanana aka kinaana kwekukka akafaanana kano nti amagye gaatuuka ekiseera ne gawamba obuyinza bw'electoral commission nga ge gatambuza buli kimu naye nze nawulidde ennaku esemberayo ddala bwe nalabye ebigambo bya pulezidenti Museveni byayogedde nga buli mundu bwerimu amasasi 120 naye okoze bulungi era bwompadde obuvunaanyizibwa obutandise kuba ndi omu ndowooza wano mubende kubaaziika ku bannayuganda 82 wano erwamata ekiboga naliwo nga tuli nejje n'omugisha muntu yakulembera okuziika okwo 82 gyali mirambo gy'abannayuganda egyavaako akalulu ka kinaana okubbibwa ne tubaziika wakati mu bulumi tuba twamala emyezi ng'esatu nga tulonda buwanga bw'abantu nga tulonda bulonzi asanze eggumba ery'omukono n'oleeta asanze ery'omutwe n'oleeta entaana twaziika emu era nakati ekyaliwo erwamata abantu abo kalulu ak'omukinaana naye ng'ate kano kakafaananye nnyo naye nafunye ekusooka ebibuuzo biringa 4 ntambulira ku bibyo naye nga ninako ebyange era nga biri mu bibyo byennyini ndi pulezidenti Museveni bwekubanga okujja kwavaako emirambo 82 okufa mu maddayo oyagala emeka osooka omanye nti bannayuganda baali bakwagala eyo kwesoni namba eki ekyokubiri oyina abaana n'abazzukulu boozadde abaana abasibiddwa nakomye okutegeera nakubye ku kitebe ekiro nga abaana ba NUP abakasibwa bali 568 mu kalulu kana akaffe ke tuli mu 568 abali mu makomera nga si bamenyi b'amateeka wabula lwakuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu naye bw'obanga abaana abo bali mu makomera abo abanno boosibye nga naawe olina abaana n'abazzukulu boolese abantu obasuubira kusasulaani eno kweshoni nnene naye byo byonna tubyebuuza nga biri mu bbanga eritakyaweza nnaku 24 okubiddamu eri bannansi ekyokusatu professionalism y'amagye gye watusaba emyaka egyo gyonna gano ge magye amateeketeeke okukuuma eggwanga kuuma bannayuganda n'ebyabwe emiggo gye gakuba abantu ye professionalism gye watusaba nga pulezidenti w'eggwanga ebbanga lye tumaze ery'emyaka 40 eno ye geyini ye protecting the gain gy'owadde bannayuganda era gy'osuubira nti tutwaliraawo kuba demokrasi kitegeeza nti abantu bogamba nti otuwadde eddembe si lya lwaleero lyokka tutunuulira eddembe Uganda lyebe yina okutambuliramu ebbanga lyonna naye olwaleero bwebabanga abaana n'ab'ekisanja kiri bakyavundira mu maki mu makomera ogasseeko n'abaaluutu eno eyo ye geyini obuudaawo ku kyamagye nti engeri eggwanga gye libadde
stable bali badde n'emirembe for the last 35 years oboolyawo yengeri professionals gyerabiseemu gyekukuuma Uganda n'ensalo nti ebyobulunga tebinnajja naye nti wabaddewo entalo within nti ejje lya UPDF ligezezzaako okuuma emirembe tewabadde entalo within entalo mu ggwanga n'obuzibu buli bumu nti President Museveni abadde tafunanga kalulu kamugezesa kwenkana kalulu kana ka Robert Kyagulanyi ki senta mu 40 years tubadde wano nga tubagamba bulijjo nti 40 years means a lot ng'okulembera abantu emyaka 40 abantu bamulaze nti tukooyi otubuuziza nti okuvaala ng'ennaku z'omwezi nnyo ogw'ekkumi tukalaba tutya mukalaba mutya era ebintu bibiri bye nabuuliza ku ekyo eddembe ly'obuntu byongedde okussibwamu ekitiibwa okusinza ku byolaba kimu ekyokubiri bitongole bikuuma ddembe ye professionalism gye baatugamba kati tutunuulira eddembe ly'obuntu tewali na kimu kati olwaleero kiyinza kugamba nti kikyayimirizaawo President Museveni ne NRM kuba byonna ebyalwanya NRM olwaleero wabaawo omulala ayagala okulwana ate bimuyamba nnyo kuba tekukyalina kimu amajenge neeyisa gye geeyisangamu eyobote yeno yenyini ate President Museveni abadde na mubi nnyo kakati nno embeera bwetyo bwefaanana ggwanga Uganda ebyobukulembeze oba ebyakalulu byetwolekedde omwaka 2026 kakati no biviriddeko oba oliawo abantu bangi okubeera nga beeraliikirira n'amawanga mangi agayina abantu babwe munda mu ggwanga Uganda okubeera nga gabayiseeyo dda badde okwabwe okusinzira ku bigenda mu maaso bye boolekedde mu kalulu ka 2026 era nga bino bigenda mu maaso tuze tubiraba amawanga agatwetoolodde abantu nga bagwamu obusambattuko era ogenda okakana nga abantu bangi bafudde ebintu bingi byonooneddwa okusinzira ku bukulembeze oba oliawo bannansi bwe babeera batakkiririzaamu okwetoola no ku Africa n'okutwaliza wamu mu nsi yonna amawanga amalala kati bino nga bigenda mu maaso bwe tutandika nakoledde emboozi nenkulaga nti waliwo omusajja aleese bwino ono ng'alumiriza nti amaka oba famire ezikwata mu 10 lulambirira ze zaavuddeyo kakati mbunga zimutegeeza ku bigenda mu maaso munda mu baana abayingira amagye g'eggwanga Uganda bano nga balumirizanga bagamba mbu abantu baabwe babuzibwawo dda jjukira nti gwe munnansi obeeraawo ng'ogamba nti gundi ne gundi baabuzibwawo mu mwaka gwa 2021 nga twolekedde akalulu ako era bawambibwa nga ne batuukidde essaawa zino abantu abakwata mu 18 tebakubwako kya mu lubale bano nga bawambibwanga mu zidroni ne batwalibwa kaakati nno nga bano bamaze okubeera nga bawambibwa ne batwalibwa emyaka egyo nga naguno gwakatuddangamu okubeera nga tubakubako ekyomu lubale oba okubalabako kaakati ebigambo byongedde okulanda ng'oggyeko abantu ba bulijjo mbu waliwo n'abalala bamukwata mundu abambadde ekyambalo ky'eggwanga Uganda kaakati bano mbunga baabuzibwawo dda myaka na bisiibo era okusinzira ku famire zaabwe nga zigamba nti bano tebabawuliza okumala ebbanga eddene kaakati ng'omusajja agamba nti abantu abaakamuweereza messages abaakamuweereza obubaka abaakamutumira abaakamukubira mbu famire zikwata mu 10 ezikakasa nti abantu baazo bandibanga basajja battu ne bakazi battu baaserengeta dda ekaganga eyo emikono gijembekera ebisambi ennyindo gye zirembekera mukoka ampuliriza emagombe kati omusajja agamba buno ng'aleese bwino alumiriza nti wabula abantu basinga okubeera nga bamutuukirira be balina amannya mbu amannya go nga gaabuzaaliranwa munda mu ggwanga Uganda nga gaabuzaaliranwa wano nga tegaliimu kunyooleza tegaliko ga nti awo yalabika si munnayuganda wadde ng'ali mu magye gaffe naye mbwe amannya gennyini agaffe agawano gannakawala gannakazadde agawano agaasookawo gakaasangagawo gakaawukadda kaasookawo ge mannya ge bamulipootingira mbwe agaabuzibwawo era ng'ono agamba mbu wandibanga aliwo olukwesikwesi n'omupango ng'abantu bano baafulumizibwa eggwanga Uganda ne batwalibwa okuba ekikuba oba ne batwalibwa ku missoni enkambwe naye nga missoni ezo zandibanga zabalakira zandibanga zabatuga ne bafundikira nga bafiriddeyo obutadda munda mu ggwanga Uganda ono omusajja agamba nti wandibanga aliwo abantu abamu abamukwata mundu abafulumizibwa munda mu ggwanga Uganda mbu nga parliament temanyi mbu nga ne African Union bano si ye bayise mbu nga ne UN temanyi kyokka mbu ng'eryo eggwanga erya America erina intelligence ey'amaanyi mbu nga terinotifayingiddwa ku nsonga zino kaakati mbu abantu abo bye balabika okubanga baatwalibwa okubeera nga bakuba ekyeyo okuba
ekicuba wabula ng'ekicuba kye baagendako kyali kyakkekeza nnyago kukuba mmundu omootomooto ne gwaka. Kaakati nno nga basajja batu bandibanga baatuukayo ne basumagira abasajja ne babaserengesa ekaganga ampuliriza okufiira obwerere. Kaakati nno nga amayitire gaabwe tegamanyikiddwako yadde n'akamu era obuvo bwabwe bwa wano wabula ate obuddo bo tebumanyikiddwako wa gye badda. Kati okusinza ku musajja ono njagala mukuwe owulira ebigambo bino ng'abireeta kimu ku kimu, engeri abasajja bano gye babonaabona, engeri abantu bano gye baabuzibwawo, engeri gy'abantu bano gye baatwalibwa, n'engeri famire gye zivuddeyo nga zikaaba amaziga nga zikabatwawa nga entulege okulajana olw'abaana baabwe abaatwalibwa abaabuzibwawo nga tebamanyikiddwako mayitire. Mubadde mukimanyi nti Museveni waliwo abasirikale be batwala nga bagenze ku kicuba, African Union nga tebamanyi, UN tebamanyi, n'Amerika tebamanyi. Tembeeramu wakabano n'ogufu. Mubadde mukimanyi nti baganda baffe ba indiginansi bateekebwa ku nyoni bwe batwala bakole ekicuba. Somalia ng'ovuddeko UN bemanyi ne African Union eri abaana abatikkibwa ne batwalibwa abasirikale ba indiginansi ne batwala alaba batundamu Al-Shabaab nga tebamanyi. Sente baziwa Muhoozi on monthly basis. Muhoozi sente n'azizza mu bibye. Sente baziwa Salimu Sale n'azizza ku lwe ne baziwa Museveni. Abaana abo ne bafa ne babaziika. It is on record ntukiddwa family zisukka mu 100 nga nkyakola research ng'abaana abo bebaabula. Bebaatwala Somalia, bebaatwala Central African Republic, bebaatwala South Sudan nga baabula. Kati abaana ba African Union abaliyo ne UN bemanyi bamaze emyezi 7 tebafuna sente. Gobadde okimanyi ne ambushi ze babatira mu Sudan, South Sudan ne Somalia, ambushi zibeera wade connected ne Muhoozi ne Museveni nga baagala ku reducing number y'aba indigenous. Gw'ongamba otyo omusirikale gwa training n'omala ku kale kitono nnyo obukadde 2 obukadde 3 n'omuwaya affe ebintu eby'ekikulange kubanga mulina mission yammwe eyamaging the country muligatire fuke eggwanga limu. Bakulu mutereze mukoze ebikolobero bingi ffe tulina ensonga lwaki twogera ebintu bino. 1 teri agenda byogera. 2 tulina right. 3 singa twogera ekintu ne mujja ne mukikola ekyo mba sina budde bugenda kidda mukyongera mba mumaze okundifeetinga. Museveni, if you want to diffuse me, Museveni, if you want to diffuse Robert Kyagulanyi Ssentamu, if you want as well to diffuse Ugandans, please leave Uganda in peace. Because right now we can't even direct you to do things which you failed to do in 40 years. You can't do anything again. The only thing you know now is to resist. Your resistance is going to cause commotion and chaos in Uganda because you fail to understand. Gutosobola kungamba nti owala na kyamwe mugamba nti simanyi alinze byengedde bibyo mu Uganda inamu ekyapa nga okuva mu 10 wejja mu inamu ekyapa. Mineral resources zoli n'omukwaya yulirako mineral resources abazungu bazidemarketinga during the colonial rule time. Ladies and gentlemen, Museveni kyalimu era tebaddamu n'owuli muntu inanga akulimba. Natural mineral resources zonna ziri mu Uganda zaali marketingibwa during the colonial time. Era zonna buli gavumenti ebadde ejjako ebadde ezina mu akayivu yaazo ng'erinda kufuna funds kuddamu kukola kusima minerals. Naye ekizibu ekiriwo nti Museveni teyabawa time kusetolinga kusima minerals ezo. Kibiina ekya National Unity Platform kakati wano wo mu NUP tekimanyiddwa bigenda kuba biggwa bitya mu NUP. Tunagenda okutuuka ku kulonda NUP enaabe ina bakandidate bameka. NUP enaabe ina bakandidate bameka wakati mu kalulu kubanga waliwo omulala gwe bajjemu. Waliwo omulala candidate wa kibiina kya NUP
akakiiko ak'ebyokulonda kamaze okuba nti kamuwanduukulula. Ono mpuliriza ye Kyalimpa Rest NUP gwe yagenda maaso n'okuba nti ekwata emuwa kaadi yamuwa kaadi avuganye ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti ey'e Isinjiro. Woman MP candidate owa NUP gwe bayita Kyalimpa Rest akakiiko ak'ebyokulonda kamaze okuba nti kamuwanduukulula. Akati okusinziira ku baluwa ewandiikiddwa akakiiko ak'ebyokulonda kategeezezza nti waliwo omuntu omu kuba agenda maaso n'okuba nti bamusemba nga yakikola emirundi 2. Omuntu omu kuba amusemba yamusemba emirundi 2 ng'ate muntu y'omu. Kaakati isi negamba n'olw'ensonga eyo kino kikyamu tekikkirizibwa mu mateeka. Tosobola kusemba muntu omu emirundi 2. Bamaze okuba nti bamuwanduukuludde mu Rest. Kyalimpa kakati omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'avumirira ekikoleddwa akakiiko ak'ebyokulonda era n'akiwakanya. Bobi Wine ategeezezza n'agamba nti sisitimu y'akakiiko ak'ebyokulonda sisitimu y'akakiiko ak'ebyokulonda eri computerized. Eri computerized, buli kimu kiri mu computer. Kitegeeza nti system eyo tesobola okusinza ku Kyagulanyi, tesobola kukkiriza muntu omu. System tesobola kukkiriza muntu omu to support the nomination of one candidate twice. System yokka eya EC amazima gali nti tesobola kukkiriza muntu omu bwati, kubanga bonagezaako okwefuula omuntu omulala era bajja kulaba nti gwe wamaze dda. Era system yemu okusinza ku Kyagulanyi ya EC tesobola kukkiriza muntu omu okunominatinga oba okola ki okunominatinga abantu 2. System tesobola kukkiriza nti osemba abantu 2. Tosobola kikola mirundi 2 ate sobola ku kikola ku bantu 2. System kubanga eri computerized. Kati Kyagulanyi abuuzizza akakiiko ak'ebyokulonda kino kisoboka kitya? Omuntu omu n'aba nga yakikola emirundi 2. Is it possible? Akati Kyagulanyi ategeeza n'agamba nti candidate ono Kyalimpa Rest okusinziira ku Kyagulanyi bino bya Kyagulanyi nti waliwo ababadde bamutuukirira nga bamusuubiza ssente ave mu Rest n'agaana. Bwe yagaanye ekyazzeeko nti kyekyo okusinza ku Kyagulanyi nti ono bwe yamaze okuba nti agaana akasente nga bamugamba ave mu Rest nti ne bagenda maaso n'okuba nti bamugye mu Rest nga bakozesa akakiiko ak'ebyokulonda okusinza ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye ng'okusinziira ku biriwo Kyalimpa Rest abadde akutte kkaadi y'ekibiina ekya NUP disitulikiti y'e Isinjiro yamaze okuba nti agibwa wakati mu Rest nga bigenda maaso n'okuba nti oba oliyaawo biyitambula. Ataddeko Pale FM ekkula eri omuntu wa bulijjo mu kaseera ke kamu waliwo n'obutambi obuteereddwa ab'ekibiina ekya NUP nga balaga nate engeri abakuumaddembe gye batandise okutagetinga bannakibiina ekya NUP abakutte bendera. Buli akutte bendera y'eggwanga nga bamusabula kibooko okukwata yaki. NUP egenda ekyalinga obutambi obwo nga bakulaga omuntu ng'akutte bendera y'eggwanga, abasirikale nga bamukuba nga bamala bagimuggyako. Candidate ono w'ekibiina ekya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero ayingidde disitulikiti ey'e Kalangala wakati mugenda maaso n'okuba nti akawenja. Kyagulanyi ono asigadde nga ye candidate asinga okutalaga ebitundu ebiwera oba asinze okutalaga ebitundu eby'eggwanga ebyenjawulo wakati mu Kawenja. Mu nteekateeka gy'aliko eyo Kawenja Kyagulanyi kumpi buli lunaku tawummula. Wiiki eno tutegedde nti agenda kuwummula lwankya. Ennaku esigadde zonna agenda kubeera akola era n'oku olwaleero ayolekedde ebitundu eby'ekalangala wakati mugenda maaso n'okuba nti anoonya akalulu. Bannakibiina ekya NUP ekalangala bwe bati bamaze okulabika nti batimba colours ez'ekibiina ekya NUP wonna okwetooloola disitulikiti ey'ekalangala. Kyagulanyi wagenda okulabika nti munnange oba oliyaawo ayita n'okutuuka. Asuubiddwa okuba nti agenda kukuba laale ye esookera ddala ku Ndekano village ku
kizinga ekyalo bakiyita Ndekano, ekizinga kibayita Bokasa, then final rally ekalangala agenda kugikuba ku Kara Grounds ku kyalo kibayita Buligo wali mu district eyekalangala. Akati abakulu abaddukanya entambula y'oku mazzi naddala ey'ebidyeri ebigenda oba zifeeri zigenda side ezekalangala bawakanyiza amawulire agabadde gagenda maaso n'okekandi gatambuzibwa bannakibiina ekya NUP nga bagamba nti entambula eya zifeeri ezigenda ekalangala yabadde esuubirwa okuba nti egenda kutaataaganyizibwa olunaku olwaleero. Bagamba nti ati waliwo nate enteekateeka ya kulemesa Kyagulanyi oba oliawo ne banne okugenda maaso n'okeka nti batuuka mu kitundu ekyo ekya disitulikiti ey'ekalangala Kyagulanyi gy'agenza okwongera okuba nti munnange akawenja mpola mpola nga bwe bitambula. Wenataddeko Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo. Jjukira nti olunaku olwise Kyagulanyi Robert Ssentamu yabadde alina okubeera mu kitundu ekya Entebbe Municipality byagenza okukomekkereza nga Entebbe Municipality teyagenze. Ekisaawe uyekubye laale ekya Tanda Grounds twategedde nti kisangibwa mu kitundu ekya Busiro South Constituency. Newankubadde olabanga atuuse Entebbe wabula ekitundu ekyo weyakubye laale Kyagulanyi olunaku olwise kiri mu Busiro South Constituency era kitegeeza nti mu Entebbe Municipality Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine teyasobodde genda maaso n'okaleka nti oba oliawo atuukayo. Yabadde mu Busiro South Constituency bwe yavuddeyo n'ajja mu Ssaabagabo. Kale no Entebbe Municipality awali Entebbe gy'ayagala Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine candidate wa kibiina kya NUP teyasobodde genda maaso n'okulabika nti oba oliawo atuukayo.